njagala mufune ebisajja nga bikagga. I want you to get men who are lords. Nankera mukezi. Amen. Yabayo. Nankera mukezi nenkwata akasimu. I just want to get up in the morning and give a phone call. Hello mwala wange. Hello, my daughter. Wanji pastor. Yes, pastor. Tulina ekyetaago wano mu church. We have a necessity here at church. Yes, Papa. It is worth 5 million. Musumba kanzireete. Pastor, let me bring it now. Hey! Ebi byenjagala. Such things. Tondeetera wano akasajja Don't makavu. bring a broke son-in-law here. Gwakalina. You has a broke son-in-law. I want that to make him rich. He gets money and becomes rich. If he was meant to be poor, if he made a covenant with poverty, let God take him away. Kakati musumba oyo yazemu okunkubira essimu yakava South Africa. Aina muzeeyi we asobola mu kikuubo. Naye musumba mubona be nali njagadde bambi gwe nayagala. Owe South Africa. Naye samanya nti yagenda South Africa nabiwulirako kale nga lugambo. Kati mukudda n'anoonya brother wange n'amuwa enamba yange n'ankubira. Naye kwegamba mu mmere gye nalya ye mmere ya kugabe kuba kulya. Basically, gye walya. If it's a menu, yemmere yakolaki eyakaluba, the menu that was not appetizing, etalimu yadde ka testi, eyangondera amatooke na binyeebwa, ye yakugondera ng'erina ka testi. The soft one, musumba teyalimu magumba, the tasty one with no bones. Musumba njagala kumanya yakomyewo na kigenderewa oba yakomyewo mu mazima. Let me see. Let me see. Atoba yemmere yagonda. What if it's the tasty food? Katatono lya mawogo? Are you going to eat cassava? Akadanyuma musumba nti ako. Ate lumonde agugire. And you want to eat potatoes to make your stomach. Musumba njagala kumanya oba mutuufu oba si mutuufu nga ngenda n'abagenda. Akaddanyuma olwo ne kakkirizibwa Obote bwe yafa bamuzza Uganda. Sometimes it's allowed to move backwards. When Obote died, it was God bless my daughter. Genda mukama kwa omusajja akuba embaga. Mukama kwa omusajja mu linnya lya Yesu. Let the Lord give you a man that's going to respect you and wed you. Gamba ntya Yesu. Say, oh Jesus. Okuva lwe nze wano. From the time I have come here. Nange nkolerayo ekyamagero. Do a miracle for me as well. Yesu yebazibwe. Amen. Amaanyi ampitibwa Mafabi Gerard nviiridde ku booda y'ebusi ya Kenya. Nebaza Mukama Katonda ku lwa Pastor Iga ne ABS TV. Era njagala kwebaza nnyo ku lw'essaala za wano. Tubadde tutambula kuva eyo ne tutuuka e Mukono ne tusanga traffic jam ne tuyita mu panya mu kyali wajale omwo ne tutuusa awo emmotoka neeseereera. Bw'eseeredde ffe ne badde tuteeka wansi n'esituka omupiira gumu ne gusigala waggulu. Ne ŋŋamba Mukama Katonda nti nze bwe mba ntambula mba amaze okusaba kati gwe oli driver waffe. Naye dereeva akankanya ennyo abadde musajja Seeka ne yeekwata ku kisambya n'akankana nnyo n'agamba bannaye nkoze ntya ne mugamba gumiikiriza tulabe engeri y'okukola ki. Ne tunoonya amagezi ne tuleeta ejjinja ne tusaayo ne tugisindika mpola mpola nevaayo ne tutambula ne tutuuka wano ne ntuuka wano bulungi. Nebaza Mukama Katonda ku lw'ekyo. N'ekyokubiri njagala kwebaza Mukama Katonda ku lwa Pastor Iga ne ABS TV. Ye TV yaffe gye tulaba kubanga tubeera wala. Overnight oluusi tugirabira awo ku lw'embeera ya ssente. Nebaza Mukama Katonda nti yakyusa mukyala wange yali tajagala naye kati ajagala era n'abanja. Era yakajjako wano mirundi ebiri ng'ajjako mu counseling wa Pastor Iga. Era TV bw'eba teriiko at least togula sukaali naye osaako TV ekole ki ABS ebeereko. Kati nebaza Mukama Katonda lumu yali yeebase
n'angamba nti ndabyeko musumba iganga aze wano. Ne ngamba lwaki akukyalira gwe weeka nze tankyalirako ate nze nsasula TV. Ate nze nazuula ABS nga tojagala ate nsasula bwe mbeera n'esente nsasula myezi 6 ne bampa 7. Nebeera nga kweri oni. Ne ngamba naye tewali buzibu. Mba ndi awo n'angamba jangu musumba igangambye mu kirooto nti tunula mu kigere ky'ekitanda ogenda okusikayo bwe nti nsangamu nga mulimu eddogo. Ne nzijjayo baali basiba ekyayi ne basibako n'ewuzi n'ekikwaso. Ne mbijja ne ngamba olaba kati olitookiriza n'esaawa zino okkiriza. Ne ngamba naffe twawuliranga bwe tutyo nze nalinga Kampala nga batugamba musajja mufeere biki batulemesa singa twasimululwada. Kati ne baza Mukama Katonda juzi mwaka guno najjako wano lumu mu biseera byali bya kugaba emiti nengulako n'empeta naye ng'emirimu gyange gibadde gyasibibwa tegitambula bulungi era mukyala wange bwe yajjako wano musumba alina bye yamugamba netusigala nga tusaba nga bakasoma baaduka siina kapito ate nga njagala nkole kinzijjeko wano. Naye juzi musumba yali abuulira enjiri nga neebase mu ntebe ku overnight n'agamba era mutunule bulungi malayika wa Katonda zigenda kujjayo eddogo lyonna gye baalisibira era liyinza okujja bwe liti n'olisanga mu ntebe. Nemugamba kijja kubeera nenfuluma ku makya nengenda kukola. Kati nali ndi awo ntudde zaali ssaawa 4 ku 3 nankubira simu nti oli bize nti siri bize nti vuga kagaali ojje wano. Nenvuga n'agamba ndabye enjiwa nga ejja eyingira. Kati bwe badde eyingira erina ekintu kyeteese wali ogenda kutunula ng'eddogo balisibye. Kati n'akwata empeta n'ateekako. Nange bwe natuukawo nensooka nensaba. Bwe namala okusaba okusimululanga bakwata sente zange bakwata koyini ye Kenya ne bateekamu eddagala ne basiba mu sokisi y'engaato. Nensaba nembisimulula nengenda nembiwa mutoyi. Nebaza Mukama Katonda ku lwekyo kubanga ffe ababeera eri ku TV singa musajja wa Katonda agamba ntijja kujja kyewandibadde oteekamu mitwalo n'emitwalo okukijjayo naye Katonda n'akireeta n'okirabira awo. Nebaza Mukama Katonda ku lwekyo. Mukubire engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap to Jesus. Buli azze wano yenna Whoever has come here, ojja kuba oli awo you'll be there nga Mukama ndeese and the Lord will bring me mu nnyumba yo. to your house. Abamu ojja kuba oli awo Some of you will be there nga nkukubidde essimu and I'll call you all of a sudden, nga nkutegeeza nti ndi wano mu nnyumba yo. telling you that I'm here standing in your house. Ojja kuba oli awo nga nzize. You'll be there one day and I'll come to Siri your house. musambwa, I'm not an evil siri spirit. sitaani, I'm not the devil. naye Katonda alina obuyinza But God has all power obusobola okundeeta. that can bring me to your house in a way. Abamu mujja kuba muli mu kulya mmere Some of you will be dining ondabe nga ntudde nammwe. and you'll see me dining with you. Your testimony. Obujulizi bwo. Mukama yeebazibwa abooluganda. Musumba nze neebaza Mukama olw'okummanya. Wampita erinnya mu kibiina ky'abanki nali sikisuubira. Natya nnyo ne ŋŋamba Mukama lwaki wanjagala era wayita wawa abayimbi oluyimba nti lwaki Mukama yanjagala. Neebaza Mukama kubanga yanjagala. Ekirala neebaza Mukama olw'obuweereza bwange Musumba. Ntambulira mu mbeera ey'okubeera nga nzira emabega. Naye neebaza Mukama Katonda atambula wamu nange. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Yesu. Ekirala neebaza Mukama omwezi gwali gwa Novemba. Olunaku lwali lwa 6 nga lukeesa ku Sande. Naye ekiro ekyo nayogera ne ŋŋamba Mukama ngenda kwebaka
naye nga bwe wateeka akabonero ku baana ba Isirayiri ku nzigi zaabwe n'oteekako akabonero k'omusalaba nga kamyufu, naffe tuteekeko akabonero ako ku luggi. Musumba nga simanyi nti bagenda tubba. Ababbi baayingira Matumbi budde ne baggulawo oluggi ne bagenda buli muntu eyali yeebase, baganda bange buli muntu ne bamuggyako essimu, kitange naye ne bamuggyako essimu baatwala 5. Twagenda okukeera ku makya saa 12. Taata nampita nambuuza kansiime, waŋŋambye ogenda kukeera ku kyaki, gwaguddewo koze ne mugamba taata sinaakuzuukuka. Naŋŋamba batubbye, naye nga piki mweri, TV mweri, naffe nga tuli balamu. Kyensinga okwebaliza Katonda kitwasigala nga tuli balamu. Ekirala Musumba, neebaza Mukama, taata wange wali wakava mu kkomera, taata wange n'akwatibwa ettalo, n'ayisibwa nnyo obubi. Ne ngamba leero nkoze ntya? Ne neebaza Mukama 2019 amukumye ng'akyali mulamu. Ekitiibwa n'ettendo mbidiza Yesu. Ekirala neebaza Mukama, muganda wange, muto wange, nze nali simanyi nti mu kika kyaffe muyinza okuvaamu omwana ayinza okusoma n'amala senior 6 n'afunayo koosi gy'asomerera ate nayo n'agiyita. Nali sikisuubira kubanga obwavu bwali bungi. Ne neebaza Mukama, mu mwezi ogw'omusanvu bagenda mmutikira. Ekitiibwa n'ettendo mbidiza Yesu. Ekirala neebaza Mukama nti naawe Yesu yeebala okukuuma ate weebala otuleera kubanga tetuli bangu. Ekitiibwa kiddire Yesu. Yesu. Kolira Yesu engalo ez'amaanyi. A mighty and for Jesus. Buli azze wano yenna ng'okaaba. Whoever has come here crying tears, ojja kudda n'amasiga ag'enseko. you come back here with the tears of joy. God bless you, my daughter. Mukama akonye omukisa muwala wange. Go and receive more miracles. Genda ofune ebyamagero ebisingako ku ebyo. Pastor Mukama yeebazibwe. Amina. Pastor najja wano nga nina ennaku nnyingi kwegambanga ennaku gyantuuka ne mu nviiri buli wamu. Pastor bwe nakunnyonnyola ebigambo byange, Pastor Mukama akwongera omukisa kubanga osembeza omunaku n'osembeza n'omugagga, ffenna ne tubeera abagagga mu maaso go. Pastor waŋŋamba, mwana wange sirika nga bino by'otugamba mbu oba kusaaga nekikwatayo. Pastor nze kati nakyusa erinnya amannya gange amatuufu bampita Nakafeero Aisha, ndi mukyala wa Nkima. Naye kati wampa n'erinnya nze bampita mukyala mukyayina kati. Mukyala mukyayina? Yes. The Chinese lady. Pastor wangi. Ekisajja kyali kikolakola bwe kiti n'enkulira muno ngamba tokaaba nnyo. Pastor wamutereza n'adda mu layini. Wandiiramu. Nanzimbira amaka. Ansomeseza abaana bange. Pastor byenjogera si kusaaga. Nze omwami mu China. Naye nze Nakafeero nze saasoma. Naye Pastor nkozesa amagezi amazaale buli kimu kyengula kiri mu mannya gange naye nze ani? Kati omukyayina mwogera mutya? So how do you speak to the Chinese? Mu lukyayina mu In luzungu? Chinese. Pastor nze simanyi nakumanya. Kati yalinga wenagira wano ng'akolera 40 naye ng'abakozi we baba bamutawanyizaamu nga nkubira essimu nze ne mbabuulira kyayagala. Pastor ate omusajja oyo omukutteko wallahi anti bo omukyayina Pastor okola ne mu bakyayina yonna otuukayo. Pastor omusajja bwe yali akolera eri nalinga nebbiririza okujja wano eno n'ensaba. Pastor olwaleero luno namugambye nina muwala wange gwenzize naye atudde wali, yamugamba Daddy Friday go church wala Yesu. No. Pastor tukedde olwaleero ku makya nangamba muwala wange yamugambye Daddy tomorrow go church. Nagamba no, my wife tomorrow waka. Pastor bukedde ku makya nangamba today waka. Nangamba yes, netugenda netukola. Pastor ekintu kimulumiriza nangamba
mbuno anti kati nange njogera biri nangamba mbuno nkubire muwala wange tandeka walayi tukomyewo mangu nenaba muwala wange omulala nampa ekyokunywa nangamba Aisha sente ziri awo jako ogende ku church ayogera Luganda pasita abadde ayogera atya pasita tuogera gano gonna amagezi lulimi ki pasita sijja kugamba nti Luzungu talumanyi sijja kugamba nti Luganda talumanyi walayi nange neewuunya njogera naye nemunyonyola buli kimu nebintu nebitambula bulungi naye dadi weebale nnyo kubanga omusajja taata w'abaana yali nga yanfuula mukyala musajja mu maka kati ne muvaako ne ntandika ebyange pasita nze omubiri gugaana bugaanyi walayi naye nze Aisha Nakafeero nze sooza lugoye sifumba byonna nze bwembeera mu maka gange TV esinga neeyo nze mbeera wali nga neebase pasita essimu kati zenkwata ziva China okakasa kandabeko Let me see. pasita kati eno simu ogiraba njiraba wenagira wano nalina akasimu bwe kati kano lwaki mbeera nako kano ka bizinensi eyava China ng'ejjira mu mannya gange Nakafeero Aisha wano e Uganda Yes. naye nga walayi saasoma naye byonna musumba gw'obintuusizzaako kyogenda yeriko ne Facebook Are you saying it has Facebook? pasita buli kimu ne WhatsApp Even WhatsApp? pasita buli kimu naye nkwebaza musumba nkwebaza weebale nnyo dadi butatugobanga ffe kuba najja wano walayi nga sirina kennina omusajja nze Nakafeero nangamba Aisha kankugulire ka boda kakutambuzeemu maama nzaani yagulye ne boda And he bought a motorcycle for you. pasita kati guno omwaka guno mbadde nalwaza dadi wange singa nze mwenyini nalibadde ngulayo akafu akalala kuba nagula ne tuzimba amaka n'omuchina n'omuchina pasita ate nga byenjogera bya mazima kuba wano naleetawo n'omukyala bamuyita chifu ali wali chifu pasita watugamba tulina okubeera n'emikwano egirina ssente ate tulina okubeera n'abantu mikwano gyaffe nga bantu ba ssente 31 omuchina yanvuga mu mmotoka abaali bavuma why you go wala yesu no good yanvuga emmotoka ya parkinga wali netuleeta wano netusaba musumba weebale yete wamuyingiza Didn't you bring him inside the church? musumba njagala kiki oli muganda we kikyakola akolamu bwe kiti naye kasita kisobola okumpa ku kasente n'enzijja naye njagala naye ajje omuchina The yes Chinese. katonda wamuzaalirayo Did you produce for him? musumba bikyaganye tonazaala olinda Yesu kudda Are you waiting for nedda. Jesus to come back? zaala Produce also you. mwana wange My zaala daughter, produce. tonsubye omuchina Don't miss a Chinese man. Hey! Hey, omuchina ayina sente a Chinese loaded man. bwe nakkiriza tubeere ffenna ng'abafumbo n'alinnya ennyonyi nadde China nandeetera binene ebyuma bye basuulamu ebitaano ebyazaala Lotto nsumba machines. ebyo bye najjamu amaka bye bisomesa n'abaana nze omwana owange agenda okuva ewaka nti addayo walayi fiizi azimuweera ddala n'agenda nazo kati ebyuma yabikuteerawo So where are nsumba the nabigaba eyo lotto gye machines? mbeera manyi tubeera wala wa Where? tubeera lugazi naye olwaleero luno sitaani Lugazi. abadde ayagala otulemesa enkuba n'etukuba naye era ngambye muwala wange nengamba tulina okgenda pasita weebale kati omuchina oli munteekateeka emuzaalira So are you planning to produce for him? pasita ndaba nga akuze akuliridde emyaka omuchina nze igwe twaliza muli nawe okyali kato Also, sha anti gwe myaka 18 18 years. nedda musumba nkuze 18 naye mukama waanaalumpa njazaala genda ozaale buli mwaka Go and produce every year. God bless you Kama kwenye omukisa. genda ozaalire omuchina buli mwaka zaala buli mwaka Go and zaala give back for the Chinese every year.
Yes. Pastor mukama waffe yeebazibwe. Amina. Pastor obujulizi bwange olwaleero nzize kwebaza mukama olw'okuwonya mutabani wange alina emyaka 6 naye pastor ku lwokubiri lwa wiiki eri ewedde najja mu kansolingi nagenda okutuuka ewaka ng'enjuki erumye mutabani wange erina feesi ng'ezimbye kati pastor ne tukomawo olwokubiri lwa wasaba n'ogamba nti mbu buli mulaba akwagaliza okusuza mu lusuku yagenda osuza mu lusuku naye pastor ku Sande twajja wano ne famire yange taata ne mama bonna ne tujja ne tulinda lwakubiri ne tujja mu kansolingi twagenda okutuuka ewaka pastor ng'omulaba afiisizza omulabe ng'aziikiddwa asiise muzzukulu we pastor kyebaza mukama katonda mutabani wange yasigala mulamu era ng'omulabe yaziise abalabe bammwe bagenda kuziika buli kaseera. Your enemies shall be burying every other day. Kabaziike Let them bury mu linnya lya Yesu. in Jesus' name.